bwa Buganda program eno yettaka banne Dr. Florence Namboze Bale buli lwakuna saawa zibeera mukaaga. Tuli mu mwaka ogwa 2024 gutandika butandisi eno ye wiiki ey'okubiri era abamu kubagenda maaso n'okweteekateeka bali mu kweteekateeka. Ng'omwaka guwedde waliwo obutambi obwatandika okutambula ng'omuntu agamba gutambulira ddala nga bwe nagubala era buli kimu kiringa bwe yakibala. Simanyi oba bwe gwakutambulidde ogwa 2023 naawe nga bw'okibala bwe kitambudde. Ffe mu kkoweere n'ettaka tuba twebuuza by'oyagala okugula obiguze, poti gy'oyagala okufuna ogifunye. Wagamba ojja kusonda otuuse wa mu nteekateeka oba watuuka wa mu nteekateeka y'okusonda mu mwaka guli ogwa 2023. 2024 twagala naawe obamu ku abo abagamba nti omwaka nga bwe nagubala bwe guntambulidde ne 2024. Kinaasoboka kitya? Olunaku olwaleero gwabadde agamba nti bulijjo saving group zitandika n'ensubwa, bulijjo mba nakatandika n'envaamu. Tugenda kufuna emitendera ng'etaano emikulu mu nteekateeka eno gy'olina kati okusimbako essira, kuba katugambye nti luli enkola eyinza okuba yakutawaanyaamu. Kati ku luno enkola gy'olina okuba nti otambulirako okusobola okulaba nti omwaka bwe guggwa ogamba gutambudde nga bwe gubala. Dr. Florence Namboze akomyewo abadde ayina oyabadde naye Mukama bw'atu bw'akola ensonga ze kulikayo. Webale kuba nti olina olunaku olwaleero abantu bakulinze. Yes, omulabi wa BBS Telefina ndi musanyufu nnyo nga bulijjo okubeerawo buli lwakuna ku ssaawa zino mukaaga nga tusoma ku nsonga ez'ettaka. Ate era nenkwagaliza omwaka omupya omulungi. Nkusabira Mukama ebyo byonna byonna bye wayagala bituukirire, bijje obirabeko obikwateko. Kyenkusabira munnange atugoberera atulaba ku Telefina. Weewaawo omwaka gwakatandika mwayi mukiibi njagala tusomesa abantu ku mbeera ey'okuba nti basobola okusonda ne beetuusaako ettaka. Kino ekintu tukyogeddeko naye njagala omwaka guno nga gutandika gwe ng'oli eyo nga kyekyali ekiruubirirwa kye ekya 2023 naye nga tekyatuukirira olw'ensonga emu n'endala. Leero tuzze tukulage nti tudde ogenda tandika essuula empya 2024 naawe tugende okumalako omwaka nga naawe oli musanyufu. Kati ffe nga ffe abakyala nakugamba yes tulina n'abaami abatonotono nga ggwe n'abaami abalala abali mu kibiina kyaffe ekya Paragon Investment Club tusonda ssente buli mwezi emitwalo 5. Buli mwezi n'owaayo ky'osobola. N'owaayo yes si ky'osobola weewa omutemu ogwo. Weewa omutemu nti buli mwezi nteekayo zino. Webale. Buli mwezi ngenda teekayo emitwalo 5. Tulina n'abateekayo akakadde. Tulina n'abateekayo obubiri. Oli ng'agamba nze ezo nja zisobola ng'azeewulira. Kati gwe ng'oli eyo oyinza oga nti nze nnyinza obutasobola kubeera mu kibiina kino kya mitwalo 5. Naye ng'ate osobola okufuna munno gwe musobola okugatta. N'ogamba nze sobola 25. Omwana nakoze bulungi ataddeyo akantu ako twogere nga kwekali. Yes. Kati nno nga tulaba akantu ako enamba z'essimu zezimu z'omanyi eza bulijjo. Yes, yange yiyo nange neeraba. Omanyi sitera kweraba ku TV. Kati nange ndi mu kweraba ku TV. Kati alaba Telefina tuyina step esookera ddala ey'okujja n'olaga nti ekintu okikola ki? Ekintu okyagala. Kati osobola okumpeerezako ka WhatsApp ku nnamba ezo nga bw'oziraba noti 75 610 263 oba noti 70 269 755 oba n'okwata ekkubo n'ojja ku office wali ku Access Building ku Lubaga Road. Then step egy'okuddako ey'okubiri ejja kuba yakusasula registration. Okwewandiisa okuba ekitundu ku bantu abo. Weebale. Then bw'omaliriza okwewandiisa of course tujja kuwa kye tuyita contract nti gwe asonda by'olina okutuukiriza. Naffe nga investment club tulina okukola ki? Okutuukiriza. Mu eyo contract mwe mubeera n'omuntu ajja okubeerawo singa gwe toliiwo. Esinga ofuna obuzibu next of kin. Ne bw'oba wooli oyinza okuba ndi wala gundi ambeererewo tumanya nti gundi ajja sobola otambuza ensonga zo. Ninaku ekyokulabirako tuna munnaffe yafa. Engineer. Yes, engineer wano ku Telefina. Engineer yafa naye ng'ali part of Paragon Investment Club. Next of kin ayina omuntu we gwe yateekayo. Twatwala obuvunaanyizibwa ne tugenda ne tunoonya omuntu oyo ne tunoonya n'abaana. Yes, ne tunoonya ne gy'akolera twajjawo ku Telefina. Ne tulaba
nti bannange sente ze zabadde asonda n'ettaka lye tubikwasaani kati ono nga bwavudde mu bulamu bwaki mu bulamu bw'ensi eno kati gye emitendera gye tuyitamu then buli mwezi ne tutandika okusonda omwaka bwe guggwako ne tugabanya ebyapa naye kati oli ayinza okubeerayo ng'agamba nti amazima amatuufu nyinza obutayagala beeyungako nkoze ntya kuba nakyo kisoboka ayinza obutayagala paragon yes naye ng'ensonga agyagadde ey'okuba nti omusonda ne mukola ki kati gwe nga mwayi mukiibi musobola okuŋŋaana ko abapangisa ku nyumba za gundi abali mu estate yemu abakolera ku telefayina abali ku neighborhood yemu abasaveya ba engineer mwena musobola okuŋŋaana abasaluuni mwina saluuni ziringa 8 abo nabali basaluuni abali ku arcade tubalina bannaffe nga bali mu arcade yes musobola okuŋŋaana ne mugaa kino tugenda kituukiriza kubanga nkubuulira nti kisoboka mwayi mukibi this year tugenda kugaba ebyapa ebisukka mu 200 over 200 titles bwe twatandika embeera eno ey'okusonda ssente twagaba ebyapa 20 ku ntandikwa ddala ntandikwa yes ogwaddako tugaba ebyapa 87 muligenda mulinnya kati tugenda kugaba ebyapa 200 era bijja kubeera televised mugenda biraba bulungi wano ku telefayina kati ffe kye twagala okusigamu gwalaba telefayina nti agali awamu njagala kusooka kuddayo kale akapande kaffe akasooka step 1 eriko ekifo nyina byentegedde mbyenjagala muntu ategere bulungi eriko ekifo office eyo weesangibwa gye mugenda okukolagana nayo kitegeeza nti mwabateekateeka wadde temwagala oyinza oba toyagala kujja ku paragon wandibadde ofuna abantu bogenda okukolagana nabo nga balina abo basangibwa kituufu nnyo kimu yes ekyokubiri ndabako kitegeeza ate era nti nammwe abagala okuteekawo embeera bweti okubeera ne office kiba kikulu muyina okubeera organize yes muyina okubeera n'awantu we mugamba tino wano wetusangibwa wetukuŋŋaanyiza ebintu byaffe step eyokubiri eriko okwewandiisa waliwo abantu abayingira mu bintu bya ssente nga tewali yadde fayiro kituufu muntu gy'alina omuntu atuuka nga tosaana kumufuna nga ne bw'oba kubuuza nti naye gundi bw'oba ddala obadde mu gurupu y'abantu bano oyina kiki ekiraga oyinza n'okuba nga abasente obadde oziwaayo ne bagamba nti ate oli registered member ngenda kuwa scenario tulina omuntu eyajja n'atugamba nti taata we yali amuwanga ssente ne mugamba ekyo kyangu nnyo aleeta obuwandiike taata we yakuwanga ssente yes bw'aba neddanga omwana bambi yawa taata okitegedde taata nga ssente tazituusa ninga ate bazimuwadde kati ye omwana bwe yandaba ku telefayina n'agamba naye omukyalo ono osobola omutuukirira nankubira essimu naye taata abaddeyo nanga taata muna abadde awasente era nange ndi eno nkoze eki ninze ne mubuuza amannya nangamba nedda gwe mpayo ku receipt gyo nanga sisobola kuwa njagala oyo ye kyalina kyabakola ki aleete tukole verification ne mugamba neffe nno bw'otulaba ku mutimba ku gundi mweno investment club tulina ne checks endala ze tukakasa nti ddala ono ki ddala member tulina ebinkumu tulina abakubeererawo ba witness so tulina bw'ojja kugamba nti mbadde nsasula mbadde member mu kitongole ekyo nga tolina buwandiike obwo tulina n'akawunti sente kwe ziteekebwa noba ng'olina payslip yo webale omuntu olusasula ka payslip akalina payslip ne weba yakubuzeeko mu banka statement yekola ki nti ku lunaku bwe ruti gundi yajja n'asasula ssente nemuga muna ebino byonna biba tebiriiwo oli anakakasa tya nti ssente abadde azikola ki tugende ku step eddako tulabe step ey'okwewandiisa waliwo step eddako awo nayo step eyokusatu yakuwandiika contract amateeka nebyemugenda okugoberera ebirikkiriya obulungi byokkiririzaamu nti nze Florence Nambooze buli lunaku bwe ruti nja kusasulanga ssente okitegedde nti wali allowance maybe ya wiiki bwe mba ssente sizikoze eki sizisasudde ate era nja kutegeeza abakulembeze nti bannange sisobodde kuleeta ssente lwa nsonga bweti kati no kankubuulire okumanya ffe tuli serious oli bw'abeera tasobodde kuleeta ssente atuweereza obuwandiike nti munnange guno omwezi nga bwe nali nsuubiza sikoze eki naye nja kusasula ebiri kuguddako kati ffe nga club ne kitukakatako okubeera nga tunoonyeza abantu ssente tubanoonyeza ettaka erigenda obbakolera amagoba mu ssente zaabwe zababeera basevinze osevinze miliyoni zo 5 miliyoni za 2 njagala otuuke ku ground ng'ettaka eryo osobola odditunda ne ssente zisukka awo
nja kuwa ekyokulabirako. Twasonda ettaka eryasooka. Twasonda sente ntonotono twali tutandika zaali miliyoni 4 n'ekitundu. Bwe twasonda miliyoni 4 n'ekitundu right now nkubulira abantu batunda miliyoni 8-9. Ne period inaweza mwaka mulamba. Webale. Ne tugenda ku phase eyaddako. Twasonda miliyoni 7 kitundu. Abantu batunda between miliyoni 12 na 15. Wali yagana okunguza. Takalirya kuba erigenda obaye matuga. Nokale kuba erigenda mwite omuti eyo. Esai. Era estate jeziri. Nagamba omulemu gani mugati nyamba onguzeewo wafunye bubiri akamu kampe. Kati kankubuli. Nagana miliyoni 12. Olaba ekirungi kya investment clubs. Ne bwetabera eno yokka nti omuntu obeera ne ssente entonotono n'ogenda ng'okuŋŋaanya mpola ekitali ku kino oli kyagenda okugamba an outright sell nti mpa miliyoni 5 ku miliyoni 7 ze nnabadde ntunda kino eno ne bwe kuba kusonda ne bagiba mitwalo 10 oba osobola fenga abantu twewa target oli n'agamba omwami wange bw'abampa buli mwezi allowance emitwalo 2 kanfiseeko 10 gino manye nti bwe naaba siirya ennyama sijja kugirya naye ntuukirize ekigendererwa kiri ye beauty eri mu kubeera ng'ojoininga investment club nkugaye mukwano gwange ne wabeera nga waliyo sako ngaba waliyo bano abasonda joininga kuba kijja kusobozesa okwetuusaako ebintu byo nti nga wayimiridde n'ogamba omuntu nti nze nina ploti ya miliyoni 10 sizikukwatangako tajja kukikkiriza. Waliwo ekizibu oba abantu banakitegeera ne tukyogereko nga tuli mu programu eno olwaleero nti kizibu nnyo okugenda omuntu agenda okuguza ettaka n'akuwa ebbanga lya mwaka mulamba. Tekisoboka. Sina kizibu. Tekisoboka. Asobola okugamba nti mpaaka ebitundu 8 ku 10. Nti bwe ziba miliyoni 10 mpaaka 8. Mpaaka miliyoni 8. Ate miliyoni 2 n'akuwa period ya myezi 2. Kituufu. Abamu bagaba 3 bambi. Oli agaba 3 n'agamba nti mu 3 obeere ng'okoze eki ng'omazeeyo balance wange. Kati gwayagala mwaka guno kuba nti ogulamu ettaka sinaali eyo nzibu gw'ogiguliramu ettaka. Oyinza n'okubeera nga ne ssente zo tozirina awamu. Wali abantu kati kankubuulire ng'okuteeka ssente awamu mwayi mu kibi ssente zifuna ebizibu. Okitegedde. That's why ojja kwesanga oli bw'atagenda mu investment club ajagala kanjoininga insurance. Kankolerezo bazita unit trust. Yes, nagamba sente zange ng'asobola okuteekayo empola mpola. Kati ojja kwesanga nti abantu abasinga tesobola kukwata ssente zaawamu. Naye ojja funa engeri gy'osobola okutereka ssente empola mpola. Abantu batyo betuusaako ebintu. Nti omuntu bw'anagamba nti nja kusonda emitwalo 10 mwaye mu kibi ssente bw'oziteeka mu kakebe ne bagamba nti maama wo mulwadde afa okola atya. Kubanga bw'oli bagamba mbu wagana okumenya akakebe. Oba okiwulira ekyo? Kale niye musajja ono. Naye kati oyinza okuba maybe waziteeka katugeze mu investment club nanga munene ettaka liri twaligula. Sisobola genda kugamba ndi. Sisobola genda gamba nanyini tumunange tukole tutya. Kale yes, ojja kuba ojja gamanyi ekijja kijje kanditeeke katale. Omuguzi ayinza obutalabikirawo. Kiyinza okutwala ebbanga. Kijja kutwala ebbanga n'eno bwe weeyiiya ng'ekizibu okivaamu. Ogenda okulanga ekizibu okikoze eki okivuunuse. But era mwe mukiibi njagala cautioninga. Okitegedde si buli ajja okugamba jangu tukuŋŋaane nga mukuŋŋaana. Okitegedde beera n'abantu b'omanyi one bagezeseddwako tried and tested ng'ogamba nti gundi ono yatuukiriza ekintu kino yakikola. N'ekyokubiri mwayi mu kibi abantu kye beerabira 2024 kye njagala bajjukire tulekeraawo okwagala ekisukkiridde like ntunze akamyu bampente amangu oba ontegeera kye nkugamba nti amazima oyagala mu investment oteke mu miliyoni 1 ofune mu miliyoni 10 katugeze mu myezi 2 mu bwangu kizibu kiyinza obutasoboka so ffe kye tugamba beera realistic beera ng'ogerageranya kino kisoboka nga nawe ne bwe watudde wansi noga nti amazima amatuufu bw'obeera nga buli mwezi tusona emitwalo 5 omwezi ze miliyoni 6 kisoboka. Okitegedde okusinga oli bw'anaakubuulira nti tugenda kugula ettaka tugenda dibagulira katugeze mu tawuni ewakiso tugabane mufune ssente zammwe buli magenda funako obukadde 2 mukwano ojja kwesanga ebintu ebimu tebikola ki tebijja kusoboka. So bw'obeera oyingira an investment club ebyo bitunuulire then n'ekirala tunuulira abakulembeze
okimanyi wabeerayo schemes ng'omuntu omunoonyerezaako nga tomumanyi na kumumanyi kituufu nga ne bweyandeyadde munoonya okuva ku ofiisi eyo tolina walala wojja mukola ki wojja kumulaba so noonya omuntu gw'omanyi nti ono ne bwe kibeera ki ayina oba erinnya ery'okukuuma nina omuntu wenja n'okumujja wengamba nti bwe nnemererwa nja mulindira wano okitegedde bwe kigaana waakiri nkimanyi kino kijja muluma so bwotyo bw'okola kati nekirala buuza ebibuuzo era bw'ogenda okujoyininga omuntu ina investment club ne babeera nga bakwekokkola mu bibuuzo mukwano gwange edduka emisinde kubanga olina eddembe okubuuza otegeere okola okusalawo okitegedde era omuntu osobola nomuga omanyi mumpe ebbanga lino lyakugezesa yes mbeereko ku mikutu gyammwe nga ndaba nga njiga nga mpulira kubanga bwe muba mulina ensonga oba oli awo embeera etali ntuufu tekisoboka kutambula ku mukutu ogwo kumala myezi 3 nga tewalina baawa raising nti naye nze yasavinga mu gurupu eyasooka nga saafuna obanga bwe twasavinga ogaggwa nga twafuna wala nnyo obanga twalina biwandiiko byalyo nga twafuna swampu kuba byonna gyebiri ye ebyapa bye twatusuubiza nga tetwabifuna nga bwe nagenda okukola saaki ku kyapa kyange tekyalaga mannya gange kati ebyo byonna byonna ojja kuba osobola obbikola ki obbifuna kati gwe beera ng'omuntu oyo omugeberera give it time okitegedde yes tugambye nti tukuwadde idea ya 2024 naye osobola ga 2024 ngena giwa kusoma okitegedde newe guno omwaka nga ekintu kino nkirowoozaako bwe nkifollowinga nga bwe nninda oguddako nkolaki nina abasomesa basatu abansomesa mu secondary omu kati professor e UK omulala professor Kyambogo University omulala doctor ali mu chairman wa microfinance support center currently they were my teachers secondary school teachers abasalawo ne bagamba nti bakyogeranga luli ffe tujja kweyongerayo kati tusomesa naye future yaffe tujja kweyongerayo we're not going to stop here ku ssaawa ya leero bwe basinkana ogabega nti doctor professor kusalawo nti kantandike step eyo eyabalabanga mu kirasi luli yabalabanga abasomesa aba bulijjo nga bw'oyinza okulaba secondary school teacher nogamba oyo omusomesa alina kyekyamaanyi agenda kubeera musomesa paka naye ng'omuntu alina vision but doctors the professors bwe twogerera ku ssaawa ya leero kati kyekyo anti beesigamu ensigo eri nti yesu wadde ondaba wano nga bwendi naye si bwe ngenda okweraba mu myaka emeka mu myaka egijja maaso nina kyenduubirira kati ekintu kiwa obudde ogambe guno omwaka ngenda kiremerako mbeere gundi ono nga mufollowinga nga muwuliza nga nkyebuuzako I have some people actually tebalina part of our investment club bali Dubai naye nga bakola eyaabwe nga basinziira ku bye tubagamba wano webale nnyo bayetegereza yaŋŋamba nkwetegereza njagala abantu bange obaweemu omusomo nemugateekayo zoom tuwa olunaku nembawo olunaku nembawo omusomo nebanga katwagala omuntu agenda otugaidinga mu kuregisteringa investment club ya Council Maliki nembawa Maliki wali ku Old Kampala nembaga mugende wa Maliki abayambeko okitegere nembawo ennamba ye mba ndi awo Maliki nga nina abantuukirira nabo ne baŋŋamba kanso yatukozeeko ekyo kyawedde bali ku kyeyo oba n'oba oli awo nga bagamba nti tukwagala kujja okitegedde gwe jangwe waffe okitegedde kituufu nnyo era gyegyo emisomo egintambuza okitegedde kati kyekyo mukwano gwange beera ng'olina a vision njagala weerabe ng'oli better oyinza okuba tudde this year 2025 ettaka togenda difuna naye ng'ate ekirowoozo kikoze eki okifunye nga n'entandikwa ogifunye pozi nga tumaliriza abamu twagala nnyo okutandikira ku binene wayodde oyogera kwano ku bantu ab'enjawulo waliwo eyaggwawo project yaggwawo lwagirangirira neggwawo yali ntebe eyo ng'abantu bayita millions na millions ekasanje newabaawo omuntu agamba kale singa mbadde n'enkaaga eyo osobola okutandika ne10 tandikira ne wooli mube bana muli baana bana thank you very much buli omu ayite 10 egyo mitwalo 4 bali abawala 7 kuba bo baabala nti eka tusobola gisalamu ploti zaffe 7 ne beefuna abantu 7 buli mwaka bagula ettaka eka emwemu kitegeeza eploti emwemu buli muntu si weginawera emyaka 10 bagenda kuba ne ploti 10 gye twasooka okugula bwe twagendayo yali nsiko actually nagendera na musaati ya mikono miwanvu bwe naddayo nagendera mu open ng'abantu bakiriyarinze ng'abantu basetolinze ng'efuuse ettawuni tukyalina obuzibu n'abantu olutaba na trust ate nga batuufu yes naye abantu
abakwataganya obulungi nga balina trust basobola okukola ebintu ebyamaanyi. Tusiibule Dokita. Bannaffe tubagaliza mwaka 2024 omulungi, tubagaliza entandikwa ennungi. Kirowoozeeko, oyinza okutatandika kikolerawo kati olwaleero, naye give it a thought. Ogambe nti njagala kweraba amazima nga maybe 2025 nange nja kubeera omu ku abo bajja okugamba nti nasalawo nenkola bwenti. Wewa, toyanza nnyo toyanzege, tujja kuddingana olunaku olwokuna twongere okuwa ensonga ez'ettaka. Nze Morris Mukime Mugave, ketugende mawulire gy'otobadde.